mikwano n'ab'enganda gy'omukungu Muhani Kiwanuka eyaliko omumyuka wa ssentebe wa boodi ya Namulondo Investments n'omukungu Maria Kiwanuka ssentebe wa boodi ya Ketu Telecom omuwummuze era yaliko minisita w'ebyensimbi mu gavumenti eya wakati beetabye mu kukungubagana okuzika mutabani waabwe kyamukungu bya Nsereko Kiwanuka ekiwaatule. Ono yafanga 2 omwezi guno omwaka 2025 ku myaka 34 nga yafa kibwatukira mu ggwanga lya Amerika. Mu beetabye ku mukolo guno kubaddeko Nalinya Lubuga, Nalinya Sala Kagere, Oweekitiibwa Daudi Mpanga, Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo, omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira n'abalala. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akungubagidde mutabani wa Maria Kiwanuka ne Muhani Kiwanuka era abasaasidde olw'okuvibwako omuntu abadde omukozi. Obubaka bwe busomeddwa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Haji Ahmed Lwasa. Amawulire ag'ennaku ag'okufa okw'ekibwatukira okwa mutabani wammwe omwagalwa Nsereko Kyamukungubya kitalo nnyo. Tubasaasidde nnyo nnyini wamu n'ab'omu maka gammwe olw'okuviibwako omuntu abadde omukozi ennyo ate ggwe mubadde mulinamu essuubi eringi. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi n'ebbanga lyabamuwadde okubeera naye. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye akungubagidde omugenzi ng'obubaka bwe busomeddwa minisita w'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Kootida Nakate Kikomeko asaasidde abazadde olw'okuvibwako omutabani ku myaka emimpi gwe babadde balinamu essuubi. Eri abazadde kyongera ennyiike n'okunyolwa kubanga omwana ono afiiridde ku myaka emimpi ennyo so nga ate babadde bamulinamu essuubi eddene kitalo nnyo. Omumyuka owookubiri wa Katikkiro ate nga kujja wa Nsereko Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ku lw'ennyumba ya Katikkiro Martin Luther Nsibirwa naye akungubagidde omugenzi. Byo twamwogeddeko nayogedde era bamwogeddeko bingi naye embeera bweti bw'abasigaddewo naddala ng'abazadde n'abasigaddewo ng'abaana kyamutumigirako ki? Yakuwaayo ebyokuyiga 2 nze engeri gye nakolako n'ekyamu nze nasooka omuwa omulimu gwe gwasooka ng'akyali mu ssomero. Maria Kiwanuka ayogedde ku mutabani we ng'omuntu abadde ayagala abantu ate omukozi. Old student Salamai bamabe Victor mwenna mwebale kubeera mikwano gya kyamu. Kyamu yanyumirwa nnyo okubeera nammwe. Abadde musajja omutabaganya, abadde muto naye ng'atwala obudde okwogerako ne banne. Tone Kitenda, BBS Telefina, ageesigika.